otyo mkulikeeyo nnyo bannange tuzze mu another part oba kanjiyite episode mu nsonga eno. Akanyomero kano nze nkeyitira Buganda gye twasubwa kubanga ensonga ezisinga ze tumenya byebyo ebintu bye tuzze tusuula mu bugenderevu. Gwe gy'oli gy'olabira okusinziira ku ggwanga lyoteekawo eriryo bw'oba Teeso gamba Teeso gye twasubwa, bw'oba Mbalala gamba Nkole gye twasubwa, kuba bino byonna byebimu byetooloolera wamu byaliwo. Solomon Kaweesa gegange nkyali ne Matayo wano tukyatambuza ensonga. Ku luno twazze kubasomesa ate temwerabira ng'ennaku z'omwezi 21 May tulinawo show ey'enjawulo egenda kubeera wayongera okubatangaaza. Egenda kubeera ku Sports Arena. Era Sports Arena eriwa wano ku Old Kampala. Wano nga ku Gaddafi Road. Gaddafi Road yawo opposite ne bus za Global waliwo bank ya DTB. Era bajja kwa balabawo ne gundi zaffe nga ziri baana. Biri murumu mwezi gujja. Tutandika saawa mmeka? Tujatandika saawa 6. Saawa 6 ez'emisana bwebeera oyingirira sente mmeka? Bayingira mutwaro kwebiri. Naye nga tujja beerayo twatumye Free Africa. Omanye byaffe nemugenda okuva obaoliawo solution etwala mu maaso. Ekyo kituufu. Kubanga nze nzikiriza nti nzize nga ndaba abantu nga abazimbye amakanisa amasomero nga teyakoma na mupitu. Naye nga ne bwe baleeta owa senior 6 n'omugamba giddukanye nga tasobola mu wiiki. Era ebiseera ebisinga obungi twatunulira wano omugenzi Segirinya yayiribanga n'okusinga ba MP abalina zi masters. Abantu abalina zi masters gwe kyotannabayigako babaawo okweragaalaga. Kyova olaba waliwo ebitongole ebimu nga kizibu okuwa omulimu nga wayita nnyo bayirawo obadde okyegendereza ng'owa first class tebakwagala bamanyi okulowooza ku kwetooloolera ku bitabo. Tosobola kulowooleza wabweru waabyo. Ekyo kyo kituufu kubanga bw'otunuulira amawanga gasinze okukula ekyamazima abasajja bakola 24 hour ate bakkiririza mu ekyo. Ffe tuli wano nze ngambe nti nze nsobola okubeera wano kati kankolage abantu ekyasinze obasuula. Mbeera wano nempagira Rihana. Ne Rihana talinaye gwawagira. Ye yekkiririzamu nti kyakola kyekyo talina gwagenda okufolowinga mulala mu nsi yonna kuba nawe takumanyi tamanyi. Naye ate nze nyinza ono ne tukayana mbu Ronaldo yawangudde nenkusekerera nze nemwenyumirizaamu nomalira ng'onyigidde lwa Ronaldo nentunda ebyange byonna nti gyalaba Ronaldo tamanyi talina nagwagenda kufolowinga. Ayinza n'okuba tayagala nakumanya nti gy'oli. So ekyo kyekimu ku bintu okugoba ebirooto ebitategeerekeka nti tugoberera abayimbi tulina basereebu era bebimu ebikyasinza opromotinga Shiba ayinza oyimba oluyimba nga waana bbaawe. Omubi n'omulungi bona bajja tukola mu challenge n'omubi alutulemu ng'alaba nti ye yasaanawo arabe muli afune ne emotion agandi oluyimba nze nali nnoduyimba nze mulungi asaana okitegeera akwatibwa obujja. Naye nga nze mu kukola nnyo okwetegereza ensi nakizuula nti ekintu kye baatuwa oba Katonda kye yatuteekamu buli omu alina limitation walina okukoma. Mulimu abantu nga bo baatondebwa kuyamba abalala ne bafunamu kuba abangi betuyamba n'abatuyambye oluusi olina akuwa advice n'ogikola nekugagawaza ate yagikuwadde nga tasobola nga si mugagga. Naye abantu bo tebakitegeera wabula buli omu ayagala kudduka nti mbeere mugagga. Kati mu kufolowinga ebirooto ebyo mbongobere Chris Brown, Drake n'abalala mwetuluzingidde n'osanga nga tolina yakyokoze olina atuka okutunda byali nabo byonna byakoledde emyaka 10 mujala beera Illuminati mbeere nga hamufu n'obugagga. Bankubira amasimu awo mbatwale mu Illuminati bakukubira naye ng'oli n'atunda n'ente zaalina zeyandibadde atandikirako mbonjagala beera nga hamu gwe tewatondebwa kubeera nga hamu. Ky'abantu tebakimanyi destinies zibazanjawo. Ebyo bye byandibadde nga gavumenti yebisomesa abantu ne mubakyala ntero kibagamba nti si nti mwenna mwatondebwa kufumbirwa
nibo balaba bafiirawo munne n'afumbirwa n'akwatibwa obujja lwaki era ye kubanga era sigwe kati abantu kino ekintu kyekyabalema otegeera ffe bamalayika zino kyakizabalimba ti malayika java mugulu akole ffe bamalayika zenyinza obanga ninawe nsiraanidde nga neetaaga emitwalo 2 okulinnya basi ngene nkimu obugagga bwange bwemala oli ajja kunjamuga mpaayo emitwalo 2 ndi bubi oluzimpa oba onunudde famire yange oba onunudde ebiseera byange naye wezimbula mulimu abasaba emirimu bosi bwakwita sawa 7 takisi ejja kukuruisa wetaagawo wa boda wetaaga kunsaba ye5 kwe boda ekwanguye ekuddusi olwo mba kuteereddewo eddaala bafuse malayika katonda ayitira muffe bakozesa naye omuntu nebasasira bana bagenda mukyaki mbu alinze malayika ajje ekyamagero noyimba kyamagero kyange kiri wano tovaawo nga bagamba abalokole bagamba nti basabira abantu naye sawa ya leero embeera abantu gye balimu teri pasita yayogedde nti bamenya amandu kwanga abasinga okulokoka bonna sisitimu gye baleese bazizaayo kati mu sitaani eyali omubbi n'alokoka n'azimba akayumba ke gavumenti n'atandika okugira capati gavumenti egenda kamenya kyokka nga pasita abadde amusabira namba omukisa n'agufuna n'atandika okukola kati saa zino gavumenti bwe yabamenye bapasita tebanalaba nti waliwo omuzimu ogwazuukidde mu gavumenti tebeetaaga gusabira ndowooza bagenda gumenyamenya. Shira Municipal Council ekuletedde omwoleso gw'ebyobusuubuzi n'amakolero Trade Expo 2026 okuvanga 14 okutuusa nga 17 May 2026 ku kisaawe kya Kira Municipality. Jangu osinkana abakugu bakubangule mu kulimira awaka mu kifo ekifunda ebyamayumba n'okuzimba okw'omulembe nga kukekkereza ensimbi n'endabirira y'ensolo ze tuwangaala nazo ewaka. Tosubwa abayimbi ne bakomedian gattako olusiisira lw'ebyobulamu okuyingira siringi 50 zokka kuba ku ssimu z'olabaawo okumanya ebisingawo bikutuusiddwako. Kwakati bw'otunuulira saawa zino nti ababadde bakakkanye abaalokoka obubbi gavumenti bwemala okukola okumenya byenkozeewo ku kubo oba ndi bweru nazimba akayumba kange kavuddewo bw'olowooza kiki kyengenda kuddamu ekisa ndindirire bayibuli egambe nti katonda yasalawo olina obugumiikiriza mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera kale naye Mukama ajatuuka ababuze ebibuuzo omanyi waliwo ebintu bibiri temubikeberangako buli kintu kyetukola abantu bafolwenga kifolwenga tebanoonyereza abaddugavu abasiraamu bagamba nti ala musonyiwe byamusobako naye ate era abalokolebo ne bagamba weenenyiza ku nsi otuuka eri ng'oli mutukuvu kati mu ebyo ebibiri ojja noonya woogwa awatuufu wewa Allah akusaasire akugaziize kabuli anti kati oba weenenya ogende ng'otukudde akusaasire lwaki tewako bw'oba wali emupimba olina okukola ebyo ebyakutumibwa abantu lwaki tewabikola lwaki oyagala Allah akusaasire ate ng'alina okubuuza ebibuuzo ebyo okitegeera kola ne bw'onoofiira ku mazima naye ng'okoze ekyo ekituufu ekirina okolebwa kuba ne bw'otaakolera ojja kufa bannaddiini bakugambye nabo balina famire zaabwe tebajja kufiiririra mmwe ate nga betumanyi abaliraanya Katonda oli yagambye nze ebyo temubinteekamu mbu simanya mbu nzaani nze abafiiririra mmwe tewabiwulidde ate nga munnaddiini mukulu nnyo kati ekyo kyekikulaga omanyi nze nalabako almost regulere mwakola ku NTV eryaje Kizito Lwanga oyagambira nti gavumenti emukako okugamba nti bafaaza bona abafuule bambega ba church teyayogera bw'atyo yagamba mu bafaadha be mulimu bambega ba gavumenti era naga nina n'obujulizi ku kyo era nawa n'ekyokulabirako kya faadha omwe yafa baba bali awo nga abakulu batuuse ne bagamba abaayo abaddeyo n'ebyaffe ng'olwo banonye emmundu yaabwe nti ate ekiki nti alina akantu kaffeeffe tumanyi waakateeka mutukkirize tujje tukanone era ne bajjayo pisito yaabwe ne bagenda kati oyo abafaaza nsabirasabira ebyo byekisiru faaza alina okuteekako emikono akutukuze nze neesabira oba kitango bamange kyogamba nabagamba nti
mama esaala gyasaba eba esinga ey'abasumba 100 kuba ye katonda w'okunsi. Omanyi mu Amerika eyo wabaddeyo omusajja nga pasita w'amaanyi tamanyi ba bujingo baffe. Lunaku lumu waliwo omuwala yali bana ba baseball nga gyasabira ajafuna omukisa abuuzaako pasita namugamba naye nga mutubuoya nnyo n'agamba pasita n'ekirooto kyentera okuloota oba ekirooto kyange njagala kikubuuzaamu naye nti naye singa kati bakuteerawo ebintu 2 olondako kiriwa ne bamubuuza nti singa bakuwa $10 trillion n'okuleeta Yesu n'akukima n'ogenda n'obeera naye osalawo ki pasita w'amaanyi alina abantu almost emitwalo nga 4 yagamba boy njagala $10 trillion n'agamba Yesu nja musanga kanzimbe ekkubo erituuka gyali n'agamba $10 zitwala pasita. Omanyi buli omu atwala kyatalina. Nsa kunyumiza kagero ka Mandela wano ng'akyasoma. Profesa we yamugamba bw'osanga bokisi y'amagezi ne ssente otwala ki? Mandela n'amugamba ntwala ssente. Profesa n'amusekerera. N'amugamba oli kisiru oleka amagezi otwale ssente kuye profesa buli omu atwala kyatalina. Profesa n'aswalira mu kalaasi. So nti ebintu bino byonna tubikola buli kintu kati kyafuuka kya politics. Ti buli kubo lye tuyitamu lyakunoonya ssente oba osomye oba tosomye olina okuba ne ssente naye mu kuba ne ssente okwo olina ozifuna nga oli mu straight line ate nga wozifunye mulimu abantu kati ng'ono omukyala eyafudde bajja kugamba nti yadde abadde ali mubaka wa parliament ali bulungi naye alina byakozeeko ebirabwa naye mulimu abantu abayingana mu parliament ne batandika obasuusuutira kungulu yafudde yabadde mukozi wa gavumenti. Okimanyi nti wawo n'ababaka ba parliament nga yafudde leero nange kennyini simumanya era wekiri mwali naye ajja nambwaze kuteesa naye nze kyenazuula waganda okukula parliament erina osooka okugalibwa notusooka tugiyiwa kugiwera netabaawo parliament erina makulu ki eyisa amateeka agasiranya bantu kyova olaba nti mu kufolowinga ebintu by'ekizungu nti bagamba nti etteeka liba tteeka naye teri tteeka litatambulira mu common sense nga bugambe nti omuntu asomye ennyo tebamuwa mirimu ovuga motoka buli lunaku naye wali ojjamu olwatuuka n'akwata nosanga ngowa boda ayitidde mu mukono ogutali gugwe omutomero olw'okuba mateeka bwesooza n'ogenda naye nga ne bw'oba omutomedde yakusasula kubanga ali mu kituufu ne bwafa teryanenya tali yakunenya lwaki gavumenti ya Uganda bwebanga ekolera mu mateeka na buntu bulamu lwaki Waiswa mufumbire embeera gye yalimu ensi yonna yagiraba baagana okumuwa bbeeyi kuba yali musibe obusibe tebulimu buntu bulamu abalamuzi bo bisolo robot kyeyakola ndooza kyamaanyi nnyo okukajuza omanyi okajjuza otya nga toli mujasi ababaka b'NRM nga babadde ekyankwanzi nga bali ne Museveni nga babadde bambadde ebyambalo by'amagye b'amagye bakugambye bo bawandiise basabye permission okuva mu amagye ne gabakkiriza bagire nga bambalamu ennaku basaba ni boko okajjuza bani bamufumbire bamusangawa olina obujulizi nti yali akajuza ekituufu mufumbiro ye yabagamba this is on record ye yabagamba olunaku lw'okukajjuza yali atutte mukyalawo omugenzi mu ddwaliro. Okay, awo wetwebuuliza nti akyakola ki mu kkomera. That's why we have a question. Kitegeeza nti wali ogenzeko embalala mutawo emirundi mingi olaba wano bw'otuuka mbalala ng'ogenda mu kizungu awali baasi za global parking ya baasi yes. kati bw'oba wakava kwaka roundabout baasi wewetera waliwo ekizimbe ekiriwawo waggulu abantu basula bakajuza buli lunaku jimu nga tebagigalanga. Omanyi jimu n'eddwiro w'ekinnamagye byanjawulo. Njagala otuweeyo ekyenjawulo. Twaberaga waka nga tukajuza tubeera mu miti tuwalampa miti ng'okugubya omubiri olina okuba pressure up nga 3 obutalwala
kyogamba bwe nkajuza bwembeera nebbuto ngaaliko meeri gavumenti lyesanyu lyayo aye kugamba oddukemu awo yali akajuza yali alina ebyambe yali alina emmundu nange nti kyetwagala obujulizi okumanya babasanga begezaamu bwosala obulago bwoti ekyo kyesinamanya obujulizi bukyajja bakyanoonyereza ekizibu ekisooka mu gavumenti za afirika nti era n'essaawa ya leero ensonga lwaki nti gavumenti bwe yagaana okuteekawo sisitemu esomesa abantu netujja mu bukulembeze netuza mu bufuzi obufuzi buno nti buli kintu tukikolera ku order okitegeera nti baleeta etteeka kasita asalawo nti kino kibeere nga tufe tuwanika omukono mu palimenti nga mukuwanikira mikono emeka era n'essaawa ya leero twandibadde twebuuza baani abaleetaaga amateeka ag'okumenya abantu baboogera mu palamenti naye tetubalaba twandibadde ffe tubatereka kubanga 27 ebulamu emyezi emitonotono twagala batereka amateeka gava mu cabinet kyekibinja ky'abaminisita nga bakulemberwamu omukulembeze w'eggwanga tandika okuwandiika cabinet baminisita abalimu kati abo be bateesa ku mateeka nti wano twakizudde nga bannayuganda bamu bafuna ssente okuva ebweru okutaataaganya emirembe mu nsi kati tuteekewo etteeka kati mbadde njagala onzikirize mu dakiika nga 5 nkusunsulire China yo terina sovereignty bill. China erina ababaka olomositire bali mu 2,000 mu 5 kuba nene erimu Uganda emirundi ngaaga 5 ngenda kutera waawe enguudo za China ebibuga n'embeera ya China terimu muntu era bw'okebera America erina ababunzibunzi oba bamasikini miliyoni 65 olimba naawe ebaweza miliyoni 6 mwezi ziwera naye China abagwira abaliyo just nga siba masikini tebawera emitwalo 5 naye teriyo muntu aliyo ng'atudde. China yemu ku nsi ezirina amagye amangi era agakwate ekisooka naye China bakola kiro na misana transfer zekola almost buli lunaku China ebeera n'abantu China ng'ensi yo eri mu biliyoni mu bukadde 4 naye olunaku lumu n'essaawa ya leero mu China waliyo abantu biliyoni nga 5 mu byobusuubuzi abava mu mawanga gonna kwetoloola ensi biliyoni 5 teziwera tugambe abantu obukadde nga 2 ng'ate ate kumpi kati ate olinga ag'ensi yonna eri China kubanga era abantu tetusukka biliyoni 7 tusigalayo biliyoni 2 bitabo by'abazungu musome bawadde nze nkuwa nti facts eziri mu empandiika ng'olowooza tulinga bameka mu nsi population tugenda mu biliyoni 10 watubaladdi nababaladda naye China mu bantu befuna olunaku ye yandibadde ereeta amateeka Uganda gereeta tufuna abantu ab'enjawulo betwekengera transfer China zekola mu kusindika sente z'obuyobusuubuzi waliwo owuliddeyo nti waliyo omutuju gwe bakute mu China toza babakwateyo mu intelligence ne tutamanya tewali gulire litalina kufuluma mu China China nungi okuzibira amawulire China yabeera ne covid waayo emyezi egiwera nemusirikira era tubimanya anti feera naffe tukozesako dakuweeru naye abantu abali mu China bonna intelligence ya China yatandika okukola system mu bali b'enguzi mu balamuzi mu bakozi ba gavumenti ogende China ne baba mu America nga bakumanyi bakulaba bakutrackinga gy'emirimu gy'aba intelligence za China naye wano ne bwoba olina business yo gy'okola ng'oyongera gavumenti oli asobola okwesibako just for kwesibako ne bakusiba nga naye alwana bizinesi yo kusiranya olwa intelligence okuba nga tekola kimala kunoonyereza kituufu nekusibira bwereere juzi nze baadde bansibye nakulabaawo nali n'omuvubuka yali awe Nankulabye
n'agamba nti nze kyansibya nali nina edduuka lyange ali miliyoni nkaaga 3 nali nina omukazi gwe nali ninaanye ng'alina woteeri namuwola ebintu nembanja miliyoni 2 mu biseera bya covid bwe namubanja ennyo n'aleetawo kawarake ku mulimu n'agenda ku polisi n'agamba nti omwana wange yamuleepinze. Polisi teyawuliriza ono yateekako fayiro amukubirawo baluwa bagiyita komito ali mukomera kigo ali myaka 5 tebamuyita mu kooti takola let me talk about that. Ekintu ekyo nina DPS omugwe nayogerako naye about it nti omuntu bwajja n'aloopa nti ono yaddifayirinze omwana tebakwata na mwana oyo kugenda oluusi mu ddwaliro okusooka mwekebejja omwana ono ddala tuge okukwata omuntu naye ddala kituufu yaliko akamogo anti waliwo eddwaliro lisobola oditamininga amalwaliro nti ono yakwatiddwa naye tekibaawo ebiseera ebimu nga bajja okukukwata tebajja na bujulizi obwo kuba oteekeddwa okujja nabwo ompe kyetuyita prima facie ensonga entuufu enkwasa kati ye bwajja n'akuggyako statement ku lunaku bwe ruti waliwa nti nali Masaka ne jjajja nga anjulira tayinza nagenda mu ssimu asooka akebero ddala omusajja ono location ye yaliwo olunaku olwo nga bwagamba. Ekyokubiri kasita bafuna statement y'omwana omwana yagambye bw'oba owedde kati kankubireko bwe mbadde nkwagala nze nganze nakola okunoonyereza kwange sisitimu y'eggwanga erya Uganda omulamuzi yandibadde asibibwayo emyezi 6 mu koosi ye esoma nga kiri part of the course ng'abasirikale nti olina okukubwa ku tear gas mu training n'omusirikale yennyini bano badirekita bonna abakolera ebitongole ne bamusibayo ebbanga kati olaba ono omulamuzi eyamye Waiswa Mufumbire okujanjaba eyaviirako omukazi wa Waiswa Mufumbire okufa eyamabbaawe bulwadde bwe bwaviirako omukyalo ate oli eyo yamumma omanyi batugamba nti bw'otambula n'omubbi oba naawe ovunaanyizibwako singa oli yamuwa singa yasobola okujjanja kati olinga agamba nti Mufumbiro yali musawo nga ye mukugu yekka asobola okutaasa mukyala we yali asobola okunoonya ssente ezitwala mukazi we kyebakoze kiraga nti bw'olwaza omukazi totwala mu ddwaliro afiira singa omulamuzi oyo bamusibayo emyezi 6 nga kiri part of course singa tali yanditegedde omusibe kyabaamu eri n'abasiba bali mukomera bandi bali tebaliiyo. Ekirala ekyokubiri oli omusango gwe baaguleeta ng'etteeka ery'okubbirako defilement gye basinze okubbirako abantu wano waliwo ebizimbe babbirako abantu ne babatunza n'ebyabwe kati oli ayinza okujja nasanga obeera ne jjajjaawo mukyalo gwe muvubuka aliwo omunene ajja leeta akaana bakakuteekeko nga tokamanyi tukalaba tekakumanyi nako kenyini tekakumanyi bagende ew'omusawo abasawo b'e Uganda kasita omuwaayo ekyeji ebbaluwa agikolerawo wali n'akubamu ne stamp polisi olugifuna bweti yakuta omwana intelligence z'abasajja abazungu kasita olopa nti omwana wange bamukutte bwebba basooka kukebera omwana oyo era abamu bamuwa n'omupiira oguzanyisa kubanga omwana gwoleepinze abanga omukazi azadde omukazi ne bwazaala mu myezi 2 tosobola mugamba nti ddukamu emisinde tulabe zanyamu omupiira tulabe ebyo byonna babikola nga waliwo kamera polisi terina sente zigula kamera basobole okujja mu kooti nga balina obujulizi beyond reasonable doubt twamugezeseza bwati yabadde atonya omusajja n'omusawo oluwandiika bwati omuwe ekyeji kati kankuweeyo gundi emu ani scenario emu gye twakolako mu mawulire awo ewaffe twagenda Lugazi eyo ng'omukyala atuyisa atugamba bbaawe yakwata muwala waabwe n'atugamba n'amusiiga ne siriimu nga n'ebbaluwa baazikola weeziryawo abampakanya emboozi eyo twagikola weeri kaakati ne twesitula ne tugenda ku poliisi gye baasibira omusajja ne tukazakaza DPC w'e Lugazi awo ne tumubuuza omusajja gw'osibye okakasa yakwata omwana ti yakwata omwana we have him in custody koffe mwafaayo genda mu ddwaliro okukola okunoonyereza nti oyina mulwadde wa siriimu anywera nawali Lugazi ku ddwaliro koffe tugendeyo
nga tugenda kati bano abaali mu mupango gw'okubba ettaka ly'omusajja olwedde baali bakolagana dda n'eddwaliro nga ne mu kitabo mwali ng'anywa eddagala tutuukawo abasawo be baatwesuka oyo mulwadde waffe bannange kuba twagadde pisi tumutwale ne baga oyo mulwadde waffe ne tubagaba mukakasa nti mutulage ku bitabo kwanywera mwalimu bitabo nti mutulagi nti yasemba ddi okunona eddagala ne mumuwandiika nga tebalina rekodi akulira eddwaliro yeyajja ne tumubuulira ensonga eryo ntumugaa twagala tukebera omusajja ono era mugenda omukebera twamutegayo ne kamera omusajja liza tuzigenda okudda nga mulamu katebule omusajja amaze wiiki 3 mu kkomera baagala kubba ttakanye naye ng'omukazi yeyeekobanya kati ekyekintu ensonga zonna eziri mu rape defilement poliisi erina zeegendereza ennyo omaye abaana bali mu kkomera lwa bintu ebyo yes nga ebipange tekugavumenti intelligence ya uganda fomaye buli wenjogera ku gavumenti balowooza nti nze ndimuyekera sibaagala naye mbabuulire ekituufu naye olw'obutamanya obwabaddugavu amalira nga akuwaranye mwemuva kyovalaba nti atufuga yeetuuma tibahabulwa teyeetuuma baali mutuuma kati eryo erinnya okulireeta lyonoonye bangi ne bwosanga ng'omuntu ali mu sisitimu nga yeetaaga kunenyezebwa ajja kikola ku mpaka kwanze gundi gamba noogo kitegeera kulaga nti wakabi intelligence wano tewali intelligence enoonyereza ku bakozi ba gavumenti igg singa yali akola era alina okukoleeyo mu byalo eyo mu masomero eyo nga bwetujja ababbi abatuufu bali wano e Kampala ate kati bw'onoosooka n'otabonereza bali ababba akatono bajja nabo kukulaba bba ekinene osooka obonereze bali ojje ng'obonereza mpolampola otuuke ku banene 2017 mwaka valinga amawulire igg bwe yali obaga 2017-2019 president n'agamba baleke bw'onoobakwata bajja kubba batwale ebweru baleke babbirewa olwanyisa nguzi oli president n'oyogera ekyo ekigambo toza kyamusimatuka busimatusi ebigambo bisimatuka kati mwe lwaki temwakasangulamu mu kamera naffe twatukwata bukwasi ekisooka mu byonna bwe tubanga China juzi yasibye zimpindi yabadde ne mu nnimiro jjo basibye omusajja yabba miliyoni z'abalimi 38 bamutadde ku karabu olwomusitire guno omwaka China yakateeka karaba baminisita nga 8 China tekulwisa ku kyobuli bw'enguzi kakati kankolage teeka endala barooya balina okusibibwamu emyezi 3 nga njala nkolage omukozi yena owa gavumenti yandibadde ng'ayitako mu prosesi ey'ekkomera emirimu singa Uganda ekula mangu omuli omulamuzi rooya omusawo aba security kati bwe tudda ku barooya kankolage barooya kye bakola njagala tulina wano ebitongole by'abambega tulinawo CMI ISO CID ebyo bingi giso piso kwiso naye byonna binoonyereza kuki ku muntu wa bulijjo yeekolera emirimu gye tebinoonyereza ku bakozi ba gavumenti abali b'enguzi kati waliwo sisitimu eri ku makooti balinawo barooya baabwe okimanyi obeera ku kooti omulamuzi n'akusaba nga amaze okukubba lwa rooya atya kati gwanyomiza balina sisitimu ku kooti nga bwe bw'otuukawo rooya balinawo babulooka ba rooya akusanga mu seero oba mu kooti mwenyini nakubuuza olina rooya nakugamba olina rooya kati nze ekyokukola nkimanyi omulamuzi kyali wange biki nagenda nayogera n'omulamuzi nomuwa interest nomunyumiza buli kimu omulamuzi aba akumanyi era n'abalamuzi abamu bagaana okubawuliriza nga rooya waabwe tanakuddamu kubanga abalamuzi bwe bategeera wali nti bw'oteekako ssente ku akawunti bamugwamu ne baleeta teeka endala kati asindika ono rooya oweki omufere najja yabeerawo rooya naye nga yamukozesa najja nemukanya n'omuwa ssente miliyoni nga 10 omusango newe nga babadde bakusalira emyaka 2 kasita omuwa ssente yagamba nti kati omusango gwakoze gwakusalira myaka nga 4 n'agukutiisaamu omusango munene nnyo jukira nti gavumenti yalemesa abannayuganda okubasomesa ku nsi yaabwe amateeka gabeerayo ne bagamira
oligwamu bugwe nga bakuyora ng'oligwamu lwomanya olimenye. oyogera n'omulamuzi yakuteeseza ayogera mu luzungu kyokka gwawa tunulira okero okero yatabazungu naye ate naye amanyi luzungu anti yatabazungu yatabadduga kooti lwaki bateekawo nti luli lulimi omulamuzi yandibadde must kwogera luganda anti kati tamanyi luganda okero talumanyi lwaki nze bwengendayo nga ngamba simanyi luganda banteerawo ayogera anti bakuleetera interpreter okero tamanyi luganda anti bamuleetedde omulamuzi ayogere mu luganda nti ye bamanayuganda oli bamuvunuli kyetwateesa kati tulina atavuunulira bano mu luganda abazze Africa tukyali mu diameter is circumference tutambulira ku ntegeera y'omuzungu bwegamba enkola it is higo po higo waliwo omwana ayogera oluzungu bwe luto lwannema otegeera so omulamuzi oli lwoya bwamala okujja n'akujjako sente miliyoni nga 2 bwakuwolereza nga n'omusango gwawoza nga ne mukooti n'omulamuzi akimanyi ne bwe guba nga gukusinze myezi ng'esatu ena kati gwe bw'oba wa miliyoni 2 olw'okuba tomanyi mateeka asooka kugamba omulamuzi bwayogera tomuddamu bwewawe bateera mu constitution yaabwe mbuba obeefuula bakatonda kati bw'omala omuwa sente zino n'alaba ng'ogenda kufuluma balabe nti waba wadde sente nyingi agamba kati azituwad muteeka emyaka ng'ebiri kati egyo emyaka 2 we bakusalirira ogenda ofuluma nga n'omulamuzi bamukyusa dda naye nga amaze okukubba nga nebyakusibidde tebiriiyo then bano abaana be basibanga bino ebya defilement balina ekipapala bakiyita komito ndowooza kiri mu Africa okakuba Bulaya sibiwulirangako mbu omuntu ali ku limandi myaka 8 9 10 tisibiwulirangako kino ekipapala kye bakuwa bakikuwa bakusiba mbu omwaka ogutamanyikidwa omwezi ogutamanyikidwa just bakusiba essaawa 3 kati obeeraawo oba otuse mu 210 olinda ssaawa 3 kati bwe balaba nga oli myaka 8 10 9 ne balyoka bakuyita ne bagamba kati tuno bwe balaba nga obujulizi bwababula ne bagamba kati kkiriza tukusalire osalirwe ofulume ng'osingiddwa kuba bakimanyi nti bakusibira bwerere bwoviirayo ojja kutwala mu kooti kati gavumenti bwemanya nti yakusibira bwerere egamba kati tugenda kukutta naye kkiriza tukute ofulume leero naye ng'ofuluma osingiddwa osayininga wali nti waguzi kati n'osanga ng'omuntu gwe bandisibye emyaka kati nze kyeneebuuza intelligence ya wano omuntu bamugamba nti bakwatira omusango wa defilement bakusiba emyaka 3 naye lwaki gavumenti etuuka negamba nti yakusibako emyaka 6 nekuta nekusalira ngaekutadde omusango wa defilement bagusalira emyaka 5 wabula banoonya obujulizi obanga bakugoba ku ttaka lyo nga bakutaddeyo emyaka 5 obanga baali bakubako ekizimbe ogenda okukomawo nga tokyalina nawe otandikira balinako za apartment naye nfuna obusungu ekiro nzija netingatinga nembijjawo kyova olaba nti gavumenti yo ekkiriza egaane sisitimu gye yaleeta tebuulirira wabula eteekawo obukyayi gavumenti yeteekamu obukyayi so kati ne judiciary eno nayo kati intelligence bwebanga intelligence yajja kunoonyereza nga nze waliwo ebintu byeneebuuza Museveni naakoze tukoze kilomita 610 ez'enguudo ate tukyakola yagambe nti source yagajje ku source teyagajje ku sowaani nti NRM bye mwagisaba mu myaka 5 byonna yabikoze n'ebimalayo kati era ebyatulemye bali banguzi abasajja abo abali enguzi be balemesezza gavumenti okutuukiriza ebintu byonna 100%. kati bw'oba tosobola kulwanyisa nguzi kitegeeza gavumenti esobola gyandi kubanga gavumenti etali mu nguzi olaba ne China gye bakimanyi nti ofa nga bakutte era balya enguzi era bagirya naye ate bwe bagamba enguzi waliwo percentage gye barankingiramu omuntu bwolooza lwaki mu East Africa Uganda tekwata kisooka eri mu kyakutaano eyo Kongo yesooka kyokka Kongo erimu entalo lwaki yesooka engeri gye basoma amasomero Shikedde oyo alina project ze yatandise ojja munoonyako pulezidenti we Kongo bulijjo bawoza Kongo erimu entalo Kongo bagizimba Kinshasa temanyi na Kampala enguudo Kinshasa erabika bulungi nkusaagirira awo
kyekimu ne wano Abaethiopia bali wano mu Ethiopia wali entalo bajjudde wano naye Uganda ne buli gizimba emyaka 10 tejja kwenkana Ethiopia kyokka ffe abababundamya mbwe waabo waliyo entalo ffe abatalina ntalo ffe abali obubina okusinga abalina entalo naye kirungi kasita tulina ekisa ekyaki kyokubudamya abali mu ntalo omewalewe batugamba musimanyi ddembe mwarwana waliwo ensi etarwana kufuna bwetwazi Ethiopia teyalwana teyalwana naye ne America yalwana okutuuka ekyo kituufu kati lwaki mubituyimbira buli ddakiika ogamba kati Uganda esawa yaleero byebiriwo nga ebigendo tukulakulanya abasajja batununula twali bafu simaye bye twali mu buzibu eggwanga lyali liwabye bameka bali mu buzibu enguudo mukyakozeseze zaabo ze mugamba bali mu buzibu ebizimbe mukyakolera mu byeya obuzibu bwe buli kati generation yena abaana bababuuza ani yabatumayo andi kati bo tebakyayagala kumanya gavumenti ndowooza olw'okuba nti tetumanyi bulungi omuntu bw'aba tamanyi buli omu buli ekituufu anyiiga amateeka gereeta gonna tegalina we gagasiza Uganda yo gagigasa tegalina omanyi amategambe kino America erimugezaako okufunza abagwira bakendereko mu nsi yaabwe lwaki ebafunza nti Uganda ku mateeka ge baleeta saawa ya leero omuntu azimba atya Uganda fe abandi badde bagamba oba amateeka ge batwandiulinze mateeka kugamba nti omuntu bw'aba agenda kuzimba azimba awantu awalungi nga tusose kukebera oba tewabeerewo mazzi ntobazi naye kati bw'ogamba nti buli muntu azimbe ku eka nga lwaki baminisita ba MP tebafuna miliyoni 4